obudde bwagenda okukya nga bannaabwe baabasse dda. Olwo nno abadduukirize lwe baakimanya nti abantu abaali battiddwa baali bawagizi ba nkyukakyuka nga tebannatemulwa. Omu ku batuuze abajja okulaba ekikangabwa ekyo yanyumyanga bwe yali alingiza mu ddirisa ekiro n'alaba abasajja abaali bambadde engoye ezifaananya ddala ebyambalo byagabwa g'amawale nga balumbye amaka g'abantu abo. Olwo abaali bafuuse abagenzi. Mu bantu abadduukirira enjega eyo mwalimu omukyala eyanyumya nti mu kiro ekyakeesa ku lunaku luli lwe baali bagenda okuwandiisizaako mitembo waliwo ab'eŋŋanda z'abagenzi abaagezaako okuwondera abantu abaali batemudde bannakyalo bannaabwe, naye nabo ne bawambibwa n'okutuusa olunaku olwaleero tebaddangamu kulabika. Abalala baasangibwa basuuliddwa ku mabbali g'amakubo nga bonna bajjudde ebiwundu, abandi nga babaggyemu amaaso, abamu nga tebakyategeera, ate abalala nga babatemudde ne babasuula mu bitoogo. Ekyo kyakosa nnyo emitima gy'abantu baabwe, kubanga bwe baagezaako okwongera okunoonyereza abantu baabwe gye baali batwaliddwa, ng'abakulu babagamba mbu nabo tebamanyi mayitire gaabwe kyokka nga bo bennyini be baabatutte. Ebigambo ebyo byaggula nnyo abantu amaaso wamu n'okwongera okunoonyereza ekituufu ekyali emabega w'amazima ago. Naye bannakibira baba bakyewuunaganya bati ku kiwamba bannaabwe ekyo, ate ne zireeta omuntu eyalabika ng'ali mu nnaku empitirivu olw'ebyo bye yali alabye. Omuntu oyo yalina enkovu 3 ennene ku mubiri gwe, ng'enkovu ezo ziraga obulumi wamu n'obuzibu bwe yayitamu ng'akwatibwa agabwa g'amawale. Omukazi oyo yategeerekeka oluvannyuma nga ye Nalwoga Mirembe yagamba nti ne kakutanda basajja b'amawale ne bakukwata ne bakutwala mu bifo gye batulugunyiza abaana b'abantu. Mwana wattu oyinza obutaddamu kwagala muntu yenna ayambala yunifoomu eyambalwa agabwa g'amawale. Omukyala yagamba nti we yali ava okukola ngadde awaka yakwatibwa abasajja 3 abataategeerekeka nga bali mu ngoye eza bulijjo ne bamuteeka mu mmotoka y'ekika kya mpaawo atali kaaba, abangi gye baakazaako erya durooni ng'esiigiddwa ebiba ebya bbululu nga takisi ezisaabaza abantu b'olukale. Bwe baamala okumuyingiza munda ne bamuvuga emisinde emiyitirivu egyabula okumukutula omutima. Bwe bali bamuyingiza mu mmotoka munda yalowooza nti osanga yalimu yekka n'abamukutte kyamubuukako. Bwe yakyusa amaaso n'alaba abantu abalala abaali baakwatiddwa edda, abamu nga basibiddwa obutambaala obuddugavu ku maaso, abalala nga beevuunise wansi mu mitto gy'emmotoka nga musaayi gwokka gw'olaba gutonnya we baali bavuunikiddwa. Omukazi oyo yagamba nti awo naye bwe yakoma okutegeera anti omusajja yamuwalaawala okumutuusa mu mmotoka, olwamutuusa munda n'amuboggolera nga bw'amugamba nti olowooza wano wozze kulya mmere. Yali akakijja mu kamwati ate n'amukuba ekigala ky'emmundu ku mutwe, omulala n'amukuba ekikonde ku luba olwaddyo erinnyo ne ligwa wali, omusaayi ne guyiika. Omusirikale omulala bwe yalaba ku linnyo ly'omukazi nga ligudde kwe kumugamba nti musiru ggwe, ani akugambye okunfujjira omusaayi gwo? Kale genda ogambe Mitembe akuwa erinnya eddala. Yayongerako agagambo ng'akudaala nti omuyaayo oyo talifuga kibira, mu mutukuba nnyini mulowooza nti eby'okufuga ekibira byakusinika mannyo oba kumubiyita byakuyimba. Omukazi era yanyumya nti we baamukwatira yali amaze ennaku 2 nga talya bulungi olw'omwana we yali mu ddwaliro e Mulago nga baamulongoosezza ekyende ekya wansi. Era mbu we baamukwatira yali ava wa mukwano gwe Kalyango yali amusuubiza okumuwolayo ssente agenda asasuleko ebisale by'eddwaliro. Bwe yali anaatera okutuuka we balinnyira takisi okumpi n'ekkubo erigenda mu Kiwanga, emmotoka eyakazibwako erinnya lya Kanywa Musaayi mpaawo atali kaaba oba abangi gye bayita durooni we yamusalirako ne muvaamu omusajja n'amubuuza nti nnyabo ogenda wa? Ye n'addamu nti agenda Mulago. Ye kwe kumwanukula nti n'abo gye bagenda. Omukazi naye teyalwa n'alinnya ng'alowooza nti takisi ezo ez'olukale ze balinnya bulijjo. Wabula aba atuuka munda ng'alaba abantu bali mu biwoobe na miranga, n'ayagala okubuukamu adduke naye nga takyasobola kwetaasa, kwe kutandika okukuba enduulu abantu bamuyambe. Omusajja yali akutte ekiggo okwali emisumaali n'ayimuka n'amukuba ekikonde ku luba ng'amulanga kubaleekaanira. Munnanga omukazi olwamuteekako ekikonde ku luba n'agwa wansi mu mitto gy'emmotoka eyali ewenyuka ng'akaweewo. Omukyala bwe yagwa wansi teyadda ngulu n'azirika olw'enjala eyali emuluma
wamu n'ennaku ya mutabani we gwe yali yaleka mu ddwaliro ng'ajjanjabibwa. Ng'amaze okuzirika kyamutwalira essaawa nga 2:30 okudda engulu, naye yagenda okudda engulu ng'ali mu kifo ky'atategeera. Yakanda kubuuza nti abanga ndi luddawa, naye nga tewali anyega. Mikwano gyaffe, muli bawuliriza balungi, mbeebaza okuwuliriza ekitabo kyaffe kino Mitembo Ssuubi, ekitabo eky'omulembe gwaffe. Ngenda kubawummuliza wano olunaku olwaleero. Ekitabo kino okubajjukiza kyawandiikibwa Dr. Saalongo Kiwanuka Aloysius Kalyesubula. Ekitabo kiyitibwa Mitembo Ssuubi era nga kyasaasaanidde dda amatundiro g'ebitabo ag'enjawulo. Naawe osobola okwefunirako kopi olwaleero mu Mukono Bookshop, Uganda Bookshop, Alistock Bookshop oba ku mulyango gwa Bulange ku mitwalo 4. Tugenda kweyongerayo obutereevu n'essuula yaffe eno ku mulundi ogugenda okuddirira. Nsaba okkiriza olwaleero nkuwummulizeemu wano, tusisinkane omulundi omundi. Mukama Katonda abanjagalire.